Ekibuga kya Katonda ekitiibwa kyo kingi, yakukuba so toyinza okusimbulwa nate. Emisingi gyo gibeera kulwazirwe mirembe, kuliko bbugwe w'amaanyi atalumbika babi. Mulala b'emigga mingi egikulukuta ennyo, mwebase n'obutayosa okunywesa abaana bo. Ago mazzi g'obulamu gatumalamu ennyota, agagabanye Katonda nga baweereddwa ekisa. Ababeera mu kibuga bamala entukuvu, bayoza engoye zaabwe mu musaayi gwa Yesu, bava mu mawanga gonna ne bafuuka baana be. Etabali bamunoona kaakano balokole. Ayi Yesu ku lw'ekisa kyo ero gye libeerera, abantu ab'ensi eno banyome bandulire, naye essanyu lyabwe lyonna teriyinza ku